Kakati munnange nga bwomanyi nti emboozi y'amasasi yafuuka ya lubeerera ya buli lunaku era kizibu nnyo okukola obutambi nga bwe tukola. Olunaku ne luggwako oba ennaku bbiri nga situkoleddeyo ku mboozi nga waliwo omusirikale akubye omuntu essasi oba akubye munne oba ye nga yeekubye. Ampuliriza kati wulira ebitiisa era ng'emboozi y'amasasi bw'ekyagendera ddala mu maaso nga buli lunaku olukya tubuuza ani addako kye kibuuzo, ani addako kubanga kati amasasi twagamanyiira era kizibu nnyo nga bwe nkugambye okumala wiiki nnamba nga situfunyeyo mawulire g'amasasi okubeera nga waliwo attiddwa. Oli ku AKTV kati nkubulira ebiguddewo nga UPDF ne police Uganda Police Force ne UPDF Uganda People's Defence Force bakubaganya ebyasa lugendo kakananga mukwano gwange mpuliriza waliwo omulambo ogugudde biri mu ggwanga Uganda si bweru waayo byenkuleetedde kati wulira mukwano gwange nze AK Master ku lutimbe gaggade lwa AKTV kati n'obuwombeefu kankusabe video eno sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange mpuliriza kubanga bw'ogiwa ekigalo buli muntu yenna afuna information eno n'amanya eggwanga lye biki ebitambula oba ali bweru wa Uganda oba ali mu Uganda si nsonga naye nabanga amawulire agategedde. Kale bwebanga oli mpya naawe osubscribingako bambi n'okona ne kade olwo video zonna zituteekayo nobeera ng'ozifuna butereevu nga tezikusuba mukwano gwange mpuliriza. Kati wulira gye bukedde olunaku olwaleero lwa mukaaga ampuliriza era ennaku z'omwezi banza okubeera nga ziwera 20 omwezi gwa kutaano. Kati wulira ng'ennaku z'omwezi 19 gye bwakedde olunaku olwajjo obudde bwabadde bwakumakya ssaawa nga 3 mukwano gwange mpuliriza enjega n'egwawo. Constable Charles Opio police officer ono yakubye munne amasasi agamujje mu budde ng'ate gwakuba munnange ye Kopolo Yeremia Pepper ono nga wa UPDF. Kigambibwa nti ababiri bano babaddemu n'obutakkanya okumala akaseera akawerako oba okumala ebbanga eriwerako nga bagugulana naye munnange nga sizoni bweri nti y'amasasi. Kaakati nno munnange Constable Charles Opio yasazeewo n'akozesa omukisa guno n'agamba nti saagala omukisa guno ogw'amasasi gumpiteko nga musajja gwe sikugjeewo era ogenda okakana nga Kopolo Yeremia Pepper ampuliriza akubiddwa amasasi agamujjeewo mu budde era nga bino byonna byabadde waliri mu kibuga Mbarara City okumpi ne Bank of Uganda era okumpi ne Police Barracks ey'Embarara. Kigambibwa okusinziira ku mwogezi omumyuka w'omwogezi mu Mbarara City amanyiddwa nga Paul Nameye yagambye nti nno omwami ono amanyiddwa nga Constable Charles Opio yamaze dde okubeera nga agombebwamu obwala poliisi yaabwe era nga ono agenda kubeera nga abuuzibwa akana n'akataano ensonga lwaki yakubye munne amasasi agamujje mu budde okunoonyeza nga kugenda mu maaso. Ebikolwa bino eby'okubeera nga bittingana mukwano gwange mpuliriza okubeera nga amasasi ganyooka kati gaafuuka nga miggo gaafuuka nga busaale buli lunaku olukya gabaawo byeyongedde mu ggwanga Uganda okuviirira lunaku lwe twalaba nga minisita akubwa amasasi omukuumi we okuva olwo amasasi tegasirikangako tegaddiriranga tegaddanga mabega emmundu buli lukya etokota kubanga twali tuliawo nga luno abeekubye awaliwo eyeekubye essasi olunaku lwali lwakuna yeekuba essasi olunaku olwokusatu waliwo omukuumi eyakuba omuntu atudde mu dduuka essasi teryamutta. Kale kwegamba amasasi ne gafuuka amasasi mukwano gwange mpuliriza ffenna tukimanyi nti waliwo omusajja omuyindi eyali amanyiddwa nga Utami Bandari ono yakubwa amasasi nattibwa wali eri ku TFC Financial Services Limited ono nga yali manager w'ekifo kino nga kigambwa nti omusirikale eyamukuba oba omupolisi eyamukuba eyali amanyiddwa nga munange Ivan Wabwire yakwatibwa era nga ensonga eyakubyo n'amasasi kigambwa nti yali yagabira looni omusajja ono owa poliisi naye nga lyo looni ewangadde tevaayo ate ng'ekula bukuzi era yali amubanja miliyoni zaali mu 2.13 ate nga munnange omupoliisi ono yali asuubira kasente katono. Kaakati no munnange Ivan Wabwire kyeyakola yakwata bukwasi mundu mu bukambo bw'ekitalo n'agenda amamirira omusajja amanyiddwa nga Utami Bandari amasasi agamujja mu budde era ono geno kakana nga afiiridde. Kaakati nno poliisi oluvannyuma yakwata omusajja ono n'emuteeka mu kkomera era ne munne gwe yali awangala naye amanyiddwa nga Stephen Murombo ono nga gwe yali awangala naye kigambwa nti era n'emmundu gye yakozesa yali ya ono Stephen Murombo era ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omusajja ono naye yagombebwamu obwala bwati n'atwalibwa mu kooti eyawali ku Buganda Road era omulamuzi Asumani Muwumuza yamusomera omusango ogw'okubeera nga munnange yakozesa bubi ekyemmundu eno n'agikuuma ng'agiragajjalira era ogenda okukakana nga Ivan Wabwire agikutte n'agenda n'akuba omuntu amasasi. Ono bwe yasomerwa emisango gino mu maaso g'omulamuzi Asumani Muwumuza munnange wali ku Buganda Road Court omusajja ono emisango yajeegaana
n'ajegaanira ddala bwe bukumbu nkuyege ku ggi n'aga nti yetagimanye emisango gino gye bamulanga bwereere kumusibako matu ga mbuzi kumuliisango ewedde emirimu era ye agamba nti bino tabimanyiiko emmundu wadde nga yakozesebwa yaliye naye yagamba teyazza musango na gumu era emmundu teyagiragajjalira kakati ono munnange yaddizibwayo eruzira ku alimandi asobole okubeera nga munnange akyabeereyo nga n'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso naye nga nkunyonyodde nti wali embalala olunaku lwabadde lwajjo essaawa zabadde 3 ez'okumakya omusajja amanyiddwa nga Charles Opio nga mu poliisi munnange yakubye omusirikale wa UPDF amasasi agamujje mu budde ono nga abadde amanyiddwa nga Kopolo Yeremia Pepper amasasi agamujje mu budde naye nga munnange kigambibwa nti bano baafunamu dda obutakkaanya nga balina ensonga zaabwe bonga abantu kakati ekikwekweto bwe kyazze nga kyakuba bantu masasi munnange omusajja ono amanyiddwa nga Opio owa poliisi n'agamba sijja kubeera nga nkifiirwa kati omusajja ono alina okubeera nga agendera mu kikwekweto kino ebinajja binangwa nkoto naye ng'ono maze okubeera nga musaanyawo ebikolwa eby'effujjo naddala nga bikozesebwa emmundu mu ggwanga Uganda bibadde byakenderera ddala kubanga ffe twakoma okubeera nga tubiwulira nti byalingawo mu mirembe giri egy'abasajja bakanywa musayi bakawenkene ba Obote abasirikale babeeranga nga bakwata emmundu ne babeera nga bakuba bannaabwe kussa abantu aba bulijjo naye kakati ate kirabika mukwano gwange mpuliriza ku AKTV olutimbe gaggadde nti munnange byakomyewo kakati munnange olina okubeera nga buli mukuumaddembe gw'olaba omwegendereza kubanga n'okusinziira ku alipooti yafulumizibwa gye buvuddeko emabega nakkolera akatambi wano ne baga nti abantu 100 mu Uganda ku bantu 100 mu Uganda abantu 35 ku buli 100 munnange batabufu ba mitwe kakati bw'obanga omaze okumala okukitegeera nti abantu 35 ku buli 100 mu ggwanga Uganda batabufu ba mitwe olina okubeera nga weegendereza kubanga mbano 35 mulimu abakwata emmundu mulimu abakwata ebisi kakati abantu bano bakwatya ddala emmundu olina okubeera nga obeegendereza ng'obagenda mpola mukwano gwange mpuliriza kubanga buli lunaku olukya bateekawo essuula endala bateekawo ebyokwekwasa bingi bano nga bagamba nti n'akasente ke bafuna katono nnyo katono ddala ate nga mukwano gwange kalwawo okubeera nga kajja kakati embeera eno bwebeera nga munnange etuuse ku muntu ng'oyo nga mutabufu wa mutwe okusinziira ku pasente gye batuwa abakugu eya 35 nga n'oyo mwali bw'omugendako munnaye n'effujjo ayinza okubeera nga akumiza omukka omusu oba oliawo n'akulesa abaana bo abato kakati n'abakuumaddembe bano tubeegendereze tubeere nga tubatiira ddala era bwe kiba kisobosebwa omulengera teekako kakokola tondeka nnyuma dduka misinde bw'olina by'okutesuula gwe tolontoka butolontosi osobole okubeera nga abantu bano munnange obeetegula kubanga olaba beekuba bo bokka na bokka kakati ate munnange gwe omuntu atalina kyomanyi bwe banaba bakusangiriza olowooza onoowona otya kale Uganda bweto kati bwefaanana ennaku zino essasi lyafuuka essasi era olunaku oluziba nga terinyoose olwo teruliiyo kakati okubukya mwezi guno gutandika fo tukolera obutambi ku AKTV ne tubeera nga tukubulira embeera nga bwe betambudde mu ggwanga Uganda wabula omukulembeze yatunyonyodde nti abantu bano ekibakubaganya amasasi n'okubeera nga batta abantu bano enjala yebaluma abantu bano bayala era abantu bano beetaaga mmere yokka gwe kasola banga balidde bakkuse tebajja kubeera na buzibu bwonna era nno omukulembeze yakikonyeeko naga nti bano babafunire emmere balye bakkute oba oliawo embeera ejja kubeera nga etereera mukwano gwange ampuliriza naye watali kubeera nga babawadde emmere kulya ne bakkuta bano bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga bakubagana n'okubeera nga bakuba abannayuganda abatalina munnange oba oliawo muntu ate ayamba wabula twamaze okubeera nga tukimanya okusinziira ku minisita Kahinda Otafire Civiliano ono nga retired general Major General yavuddeyo n'ategeeza kubanga jjukira nti ono poliisi eri wansi we era ye minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bano bonna bagenda kubeera nga bakwatibwa ku mikono ne ku nkoona batwalibwe bakeberebwe bupya emitwe gyabwe kubanga ye ateebereza nti abantu bano bayinza okuba nga mulimu n'abakozesa ebitamiiza nga bakozesa ebintu ebitali birungi oba oliawo era kakati ono yakakasizza eggwanga wali mu maaso g'abannamawulire n'avanaga nti abantu bano bonna bagenda kutwalibwa bakeberebwe emitwe anaasangibwa nga abadde alina kyakozesa oba oliawo nga tekigenda kikontana n'amateeka omuntu ono agenda kubeera nga atwalibwa ajjanjabwe mu ddwaliro ebutabika kakati ate baana bajjiddwa ebutabika nga ajjanjabiddwa olwasimbibwe mu maaso g'omulamuzi abitebye annyonnyole ani yamulagira okubeera nga akozesa ebiragalalagala ani yamutuma ng'ate amateeka g'abakuumaddembe balina okubeera nga ebintu bino be babitangira kakati ate baddamu okubeera nga bo bennyini babikozesa ono kagenda kubeera nga kamujjuutuka okusinziira ku ssentebe w'akakiiko ak'ebyo defense oba ebyokwerinda
omanyirwa nga Severian Major General Severian Kahinda Otafiire ono nga retired mulamba ate nga ye minisita w'eggwanga ow'ensonga ez'omunda yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga ategeeza eggwanga ku nsonga eyo. Kale nze mbadde AK Master Kwara AK TV News Team okubeera nga ntaddeko galubindi n'okukubira torch mu nsonga ng'eyo bw'ebeera efaananye oba oli n'asobola okubeera nga ogitegeera omanye eggwanga lyo bwe liri n'ensi yo bw'ebeera nga etambula. Kale Mukama Katonda akunkuumire atakuumira mpeera akunkuumire akumpere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. I sign out for now. Bye bye.